Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwena muna bagifollowinga bagita Fad TV mbane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda bagita Fad TV Kitalo nyo Bambi ekyamusajja mukomanyikiddwa nga Lajivu era ng'ono mutabani wa Sudiru Lupaleeri omugaga Sudiru Lupaleeri ono afidde mu kabenje akabadde ak'amaanyi era nga munange amagumba ge bakuŋŋaanyiza amakuŋŋaanyi olunaku olw'eggulu wali abantu abazudde amagumba abadde akabenje era mbagatwalidde famire y'omwami ono ne bakola ki ne bagagimuwa kizo ne Becky y'omuko abagenzi ku social media handles ze Bambi n'apostingayo ng'agamba nti bannange kibi nnyo era ng'ono agamba nti RIP my crush all my hopes were in you Rajivu ondekedde abaana mukwano n'ebyo ennaku bisekerwa yekizo ne Becky bw'atyo bw'agambe yagamba omulamirembe kulashi wange essubi lyange lino libadde mu ggwe Rajivu ondekedde abaana mukwano bannange onkoze ki Rajivu ye Becky munnange bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bakonfaminsi agamba nti Rajivu omugenzi eyafidde mu kabenje ndi amulekedde abaana era nti naamukoze kibi nnyo era agamba nti essuubi abadde ali muyinamu lingi kubanga abadde kurashi we yabadde yamugwa nange kiri Uganda naye nga Becky agamba nti ono yabadde agenda okubanga munnange ye future boyfriend we ne munnange bw'atyo bwe yagenze ekyamazima kyo Rajivu yafudde bubi ne banengeri abantu okufa kuno tufa ne banengeri omuntu ayinza okufa Bambi n'ogamba omuntu oyo ng'afudde bubi eri abantu abafa bubi ate abantu tebafa bubi mu accident bane abantu bafa bubi mu bubenje eri abantu omuntu omutoka gweyinza okukoona ne mwawuluzamu bibiri ne bakuŋŋaanya mukuŋŋaanyi tufa kuba buli muntu wakufa naye bannanga abantu abasinga Bambi bafa bubi Rajivu yafudde bubi okubanga essaawa zino basanze osimanya ngoba mutwe n'amagulu mu mmotoka ng'ate byonna beeyawudde naye ng'omuliro gwamwokyezza yenna nga yaweddewo n'amagumba gennyini bakyakuŋŋaanya makuŋŋaanyi ag'omwami ono Rajivu kwegamba bitiisa biringanga ebya firimu biringanga ebya movies naye nga bintu bya ddala waliwo abira bayinza okulowooza nti just bya movies naye bintu bya ddala bintu biri mu reality eno si movie eno si firimu bintu bya ddala akabenje Rajivu engeri gyafuddemu poliisi erina akavidiyo ke yafulumiza ka CCTV kamera nizisanga ategedde bulungi kubanga kalaga just emmotoka ng'eyitawo tekalaze emmotoka ng'oba ekulashinsi oba etomedde era niko kubanga ekwata omuliro ebyo tebaabiraze akavidiyo nze kantabudde naye ng'ate CCTV kamera zakoze ki zikama weeziri awo era saabaddewo nga zikwata buli kimu akabenje ako bwe kabeereddewo bintu bijevudde nga byogera ku kabenje k'omwami ono yafudde omugenzi Rajivu abamu nga bagamba nti emmotoka gye yabadde avuga bwe badde ekozesa amafuta ga nnyonyi bwe badde bakola ki bwe badde bayiwamu bwe emmotoka ebadde y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira kugambye bingi ebyogerwa ku nfa y'omwami ono amanyikiddwa nga Rajivu naye nga ye Becky agamba nti Rajivu kulashi wange ondekedde ani omwami wange abadde future boyfriend wange ondekedde ani munnanga abaana okoze otya abaana okozesa naye nga Bambi ekitawonye kya Rajivu bw'atyo bwe yafudde mu Entiisa etagambika Bambi kitalo nnyo ekya Rajivu mutabani wa Sudiru Lupaleeri yakibi nnyo following KBTV ekikuusaneke RTV Uganda now ojja kuwafuna ebyakabi ate ebitabo abasinga bagamba nti emmotoka eyinza okuba mbu buleeki zakoze ki zakutuse oba ensonga nti yabadde avuga speed omanyi awo kweri ekkubo abantu bavuga speed emmotoka newebewabye niwe wakuwona muntu wange toyinza kuwona kubanga bagamba nti Rajivu yatomedde kifunvu yawabye n'atomedde ekifunvu emmotoka neekwata omuliro neyakirawo omuliro
Kati bano bagamba nti wadde kukozesa amafuta ganyonyi ate babijjeewa. Bagamba wadde kukozesa amafuta ganyonyi kyobola we yagudde yakutte omuliro. Weesenga amafuta g'ennyonyi ate go gaaka nnyo okusinga mbu ag'emmotoka. Bwe kiddamu kukola ki? Mu kukwata omuliro. Era abasinga bagamba mbu singa gabadde ga mmotoka, emmotoka teyalikutte muliro bw'etyo. Naye mbu amafuta wadde kukozesa ganyonyi ne singa siwulyangayo emmotoka nga kukozesa amafuta ganyonyi. Mbadde ag'ennyonyi gaba ganyonyi n'ag'emmotoka gaba g'emmotoka. Sigiwulirangayo gwe gusoose okubiwulira. Mbu emmotoka y'omugenzi wadde ekozesa amafuta ganyonyi. Kati simanyi baba bijjeewo ebyo. Naye nga kitalo nnyo bya ntiisa bya nnaku, naye nga Katonda bw'atyo bwe yageze, Katonda bw'atyo bwe yasazeewo. Naye nga bagambye nti abantu ku nsi tuli baakufa naye osabanga Katonda n'otafa bubi nnyo. Kubanga ebyo bambi abantu abafa obubi ate nga bafiiridde mu bulumi obutagambika. Omanyi okufiira mu bulumi obutagambika? Gwemanyi omuliro gwa kizalajiivu gwamugwiriddeku ng'abantu bagula abali ne poliisi yaluddewo okujja obeeguzikize ne gulyoka gwememula ne gulyoka gwaka ne gulyoka guteta. Nze omusajja wattu nga bw'ali omwalaajana ne gulyoka gumwokya. Basanzeemu mutwe gwokka mu mmotoka ndowooza n'amagulu. Kwegamba gwamwokiza ne gumwawula namu ebitundutundu. Sikini ne gugimalako n'amagumba gennyini balonze malonze. Kiri unbelievable naye nga kituufu. Ebyaddala like nga commentinga bambi ate subscribing onyiga ekkade. Mbebaza bagita Fadde TV kifole nga Fadde UG News KBTV giko Channel KR TV Uganda. Now, oya bulungi mbagala nnyo mwera.